Edmund Bako yagamba nti the only thing necessary for the evil to triumph is for the good men to do nothing. Ekintu kyokka ekyetaagisa obubi okuyinayina n'okuwangula be bantu abeeyita abalungi obutabaako kye bakola. Kyovula nga nvumirira nnyo bannaddiini okubeera ba cohort n'abakozi b'ebikolobero abatalaba nti things have gone wrong. Ate neewuunya omanyi recently waliwo ekyaliwo twajjukira Luwumu Janan Luwumu eyattibwa 1977. Ekyamussa kwali kuvaayo kwasamya kamwa ke si kyekyo kyokka naye n'agenda n'ebikolwa ebyokulaba nti alwana okuggyako gavumenti. Janan Luwumu yawandiikibwa mu ranks z'abayeekera kyokka ng'ate Archbishop wa Church of Uganda. Janan Luwumu n'atakoma ku ekyo okumukwata okumusiba okumutta baamukwata n'ebyokulwanyisa nziramu baamukwata n'ebyokulwanyisa. It was a catch of arms. Tebaamukwata kuba yali abuulira abantu okwenenya n'okulokoka. Tebaamukwata kuba yali abuulira abantu emirembe, naye baamukwata ku mulembe gwa Amini nga alina ebyokulwanyisa ebyayita ewuwe nga bizze ku army nga ba rebels abali within. Mu kiseera ekyo church religious institutions by the way kyemutamanyimu ebyafaayo zaayingizanga ebintu nga tebiwa musolo, byali nga tax exempted era nga tebabitaganjula. Ku mulembe guno they don't take things for granted. Teri kintu oba kya ddiini oba kyaki balina okitaganjula okukakasa ne kamera baziteekawo kiki ekiri mu simundu kubanga Museveni akimanyi nti that's what they did. Okukozesa bannaddiini nga Luwumu, bannaddiini nga Danstan Nsubuga w'Enamirembe, bannaddiini nga Cardinal Emmanuel Nsubuga, bannaddiini nga Father Seguya omugenzi yali mukwano gwa personal friend, bannaddiini nga Sheikh Gundi, Sheikh soto wa muzika Sekanyonyi yaliko ne RDC w'e Kampala ne Kalangala, Bubakari erinnya ndyerabidde, bannaddiini nga Prince Badru Kakungulu. President Museveni akimanyi bulungi nnyo, so he cannot take chances, things for granted. Now back to 1977 kyekyaliwo President Amini abaavangayo okumuyeekera n'abamanya nga babakwata. Teyakwatanga people who don't matter, abano bampala enywera mugwano. Yakwatanga abantu bamanyi either bakutte n'emmundu you matter oba si kyo olina se olina connections kyovula babachemba badduka. So what happened in 1977? Janan Luwumu bamukwata n'ebyokulwanyisa, bamukwata nabyo bamwasembolinga ndoza bamuteeka ku Nile Mansions sijjukira bulungi nnyo, International Conference Center. So trial we yali misana tuku bamwogeza ne Oboth noba yali Oboth Ofumbi ne Oriema. Omu yali minister omulala yali muduumizi wa police sikyajjukira bulungi nnyo, but they were both baali bakyoli. Kakati bakwata Janan Luwumu n'ebyokulwanyisa baba bali mu process ey'okumutryinga nattibwa. Bw'amala okuttibwa ensi yonna neewoggana nti basse Janan Luwumu, naye waliwo gundi egamba nti abayeekera bwe baakozesa Janan Luwumu ate ne baliikinga olukwe ewa Amini. Amini bw'amanya nga tasobola kuteroleetinga muntu ayagala mujjako ate nga n'ebyokulwanyisa bizze, n'alagira bamukwate. Okukwata Archbishop kiteekwa kulagirwa kuva ku top. Omuntu wa wansi OC, DPC, RPC tebayinza kukwata, ne Inspector General of Police tayinza kukwata gundi, tayinza kukwata Archbishop okujjako nga president akoleze ki akkiriza. So Amini okays okumwarrestinga ne bali bonna bwabakwata finally ne bastaging accident ne babatta. Bwe bamala okuttibwa ensi neewoggana ne rising against Amini era ne basupportinga ba Museveni ne tiimu ye okumujjako. Kyobola bafa abamutukkiriza 1979 bwe bamala okuwamba
okumanya Jananirumu yali muyeekera era nga yacontributinga ku lutalo lwaleeta ba Museveni ne Balule 1979 the junta, military junta. Bwe bawamba bamubbulamu oluguudo Jananirumu street. Tebaalumubbulamu kuba yabuulira enjiri, tebaabumubbulamu kubanga yalokola abantu, baalumubbulamu kubanga yalina military contribution gye yakola, at least yayisangawo ebyokulwanyisa n'ebirala. Bwe bamala okuwamba ne tulowooza ndowooza bikomyawo. President Museveni bw'akwata obuyinza n'aga nti Jananirumu made a very great contribution. Omulala gwe yakolako great contribution ye Danstan Nsubuga, omulala Cardinal Emmanuel Nsubuga, omulala gundi Prince Badru Kakungulu, era abo baalangirirwa mu bazira ba Uganda mu lutalo olw'okumalawo effugabbi. Bannaddiini si kubanga baabuulira nnyo eddiini yaabwe. Era njagala okumakinga things clear, Jananirumu tebaamutta lwa nzikiriza ye, tebaamutta lwa bukristaayo, tebaamutta lwa kubuulira njiri, tebaamutta for his faith, baamutta for his political indulgence and military indulgence. So Jananirumu si mata, si mujulizi. Jananirumu muzira. He's a hero. The two are distinct. Omuzira afiiririra byabufuzi eggwanga lye, afiiririra ggwanga lye n'abantu be, ate mata afiirira nzikiriza ye. Kati Jananirumu is not a matter. Tebaamutta lwa Bayibuli. Jananirumu baamutta lwa kuyeekera gavumenti ya Idi General Field Marshal Dr. Idi Amini Dada VC DSO MCCBE Conqueror of the British Empire. Tulina bannaddiini ensangi zino waliyo yavudde Robert Kanja nyini yavayo ne bagenda mu State House ne bebaza President Museveni olw'emirembe nti n'akaluka nti bakalabangako akabaddemu emirembe bwegiti. Kati gwe lwaki ombulira abajega? Nze nina obuddawo okuwuliriza abajega bagenzeeyo kati abo abazibe b'amaaso nowanda abasumba. Abo si basumba. Omusumba yani? Omusumba abeera sensitive to the needs of his flock. Balya bulungi, balamu, tewali misege gibalumbye, abaliisa, abanywesa, abakuuma, abalabirira, abataasa, oyo ye musumba. Kati gwongamba omusumba agamba nti akalulu kabaddeko mirembe, atalabye kuyiwa musaayi kwabaddemu, atalabye emiggo gyakubiddwa, atalabye bantu bakwatiddwa, atalaba na mirambo gigudde after the election. Kati oyo abeera musumba? Abeera muki? Oyo tabeera musumba. Yesu mu Yokaana essuula y'ekkumi yamuyita hireling, mukozi bukozi ow'ensimbi. Mu lufuutifuuti kati muyita religious merchant, musuubuzi ng'asuubulira mu ddiini. Omusuubuzi ali totally ruthless, tafaayo. Gwe kati kansooke kubuuze, abatemi b'ente abakijjajo balaba essente bazifuna mu kuyiwa musaayi gwa nte. Kakati ne bano nabo oleza babeera n'ekisa nga batta ente, ne bwe yandibadde nakyo naye agamba ate sente n'azijjawo, nina okugitta. Kyekyo kyalina okukola. Kati nze atasobola kuyiwa musaayi kisobola kikola. Kati bano bwongamba nti bannaddiini baagambye nti okay, those are not religious men, those are simply hirelings, bakozi ba nsimbi, business people, religious merchants, fraudsters. Era tuddamu nakumbuulira ebyo. Kwawukanako kwabo. Oba oyagala okumbulira bannaddiini abo tobambuulirako. Ab'ennamirembe tudde ku b'ennamirembe abalabise abayeewo omubiri eri omwana waabwe ono kumpi oba gwe bakkiriza nabo. Robert Chagwen Center mwera twabalabye recently bagenzeyo mu makage kujaguza amazaalibwa ago ga myaka 39 era abafather musaane baani bonna kumpi enjini ne bagibuulira era ne mukalulu. Kakati kiri bwe kiti kyalabise nga namirembe gamba Lubaga. Nakweda Lubaga. Kakati kankubulire ebyo nabirina okubaawo ninga biri totally immaterial. Populism, hypocrisy nabyo weebiri. Nze njagala okubeera munnaddiini omutuufu yafaanana atya. Bw'osoma Engero essuula ya 31
Oni olw'omunaana n'olw'omwenda yimirira yogerera abatalina ddoboozi, yimirira n'abanafu, lwanirira abanafu, taasa abatulugunyizibwa, yogerera abatalina ddoboozi. That is true religion. Kola ebyekisa. Bimeka bye tulabye nga bannaddiini bakola. Covid abakubye bo basabye nsimbi mulete ssente okuleka bamwe abaawaayo ku mmere. Okuwaayo ng'ate omaze obikuŋŋaanya. Now we don't talk that rubbish. Omala kuteeka gundi ku TV bane mulete ssente ne bakuleetera ate n'olyoka ogaba. Kwata kuzizo. Dawudi bwe yagenda mu yeekaalu ng'enjala abasajja be baluma, teyagamba bantu nti ate muleete mpa abantu bange. Yagenda ku bya Katonda bye yatereka, n'ajjayo n'alyoka agabula abantu baani ba Katonda. Akati in this case Covid bandibadde tebasolooza ssente, bandibadde bagamba nti bane kuze twatereka enkalira, oba tutunda ku ttaka tubawe katutunde, oba tutunda amamotoka katugabawe, naye tusobole okuyamba. Amalwaliro gandibadde gajjanjabira buwereere ag'amasinzizo. Namire sente zeesolooza olwo these years zontono. Kibuli Lubaga, don't tell me clerics. Abantu bano olwo basigaddewa bano abakkiririza bagendayo lwa Sunday lwakutanowa nga basuubira nti bano be basumba baabwe balina obbasumba oba bannaddiini bo basigadde kazinga bokka. Kati sooka olindeko buli muntu waddemu okukkiriza nga bw'ayagala. Oli bw'asigala nga muzibe asigala nga muzibe, bw'abeera nga mujega asigala nga mujega. Atayagala kumanya alekeyo okumanya. Bwe babadde mu State House, actually Kazimba, Dr. Kazimba yagambye president nti basaba ne Bishop Hannington olunaku lwe yattibwa naye alengirirwe mu bazira naye ebeera another holiday. Zine nga asirabanga bajiganga bannaddiini. Kakati tunaabeeranga mu kuwummula buli lunaku tetukole nakola. Kuwummula. Katonda ennaku ze yatuwa okuwummulirako ziri specific. Jjukira okutukuza olunaku olwa Sabbiiti. Full stop. Endala zonna tulina okukola. Kati bwe tubanga ensi efuuse so hectic, ebyetaago tebisazeeko, fees abaana bagenda kudda mu masomero, Covid akubye abantu ne batuuka okuba nti beeyaguza lujjo, bizinesi zigudde, emirimu giweddewo. Kakati bw'otandika okugamba nti wabeerewo another public holiday, tunaabeeranga mu kuwummula buli kiseera, abantu tebaakole. Ze ngamba nti bannaddiini baba baagala ennaku ez'okuwummula bazeeteerewo, baba bayita abantu baba babakkirizamu babayite, naye ku olwo tebasolooza ssente. Tutegere nabo balumiddwa. Buli lwe bagenda mu State House olowooza bavaayo nga lonsa, bavaayo ne bbaasa nga zijjudde. Kati bo batajetinga kuba Covid waali tetumanyi oba embeera eritereera, naye bwe tubeera ne national function, president asobola otuwa oba buwumbi 10 nti tutegeke, oba buwumbi 5 nti tutegeke. Kati mu kutegeka nga tukola enjawulo. Ebyo by'okukola bizinesi mu ddiini tujja bivumirira paka. Era ndowooza abantu bandibadde bazuukuka ne balaba nti bannaddiini tebaboogerera era tebabafaako, bali mu byabwe beekolera ssente, era bandibadde bazuukuka ssente ne bazikwata ne baziwa abeetaavu mu kifo kyeziwa bannaddiini, kuba bannaddiini bayitiridde kwegaba they are just opportunists. Buli lwe balaba akakuba tikatufunire wano. Jananiruumu yattibwa kubanga yali alwanyisa, yasalawo ayimirire akwate emmundu alwanyise social injustice. Kikyamufuula omuzira. Neewuunya bannaddiini bwe basalawo okuta obuti essaala titusaba ne bafuna opportunity, ne bafuna opportunity okutuula ne president, instead ne basaba busabi nnaku za kuwummula, ne batakola na reflection. Kyekyattisa Jananiruumu. Lwaki twamuwa olunaku lw'obuzira? Kwa President Museveni ku mulembe gwe yasalawo n'alangirira Jananiruumu mu bazira, n'amuwa ne public holiday, n'asayininga decree kati olunaku lwa Jananiruumu luli official lwa kuwummula. Lwaki tuwummula ku lunaku omusajja Jananiruumu lwe yattibwako nga yali alwanisa, ayimiridde okulwanyisa injustice, social injustice, obutali bwenkanya obwaliwo, okuyiwa omusaayi okwaliwo. Ku lunaku olwo lwennyini ne tusirika busirisi ne twogera bwogezi nti twebaza emirembe ejjajja, kyokka ng'ate eriyo omusaayi oguyiika,
eri abakwatibwa, eri ababbibwako amataka, eri abatulugunyizibwa, eriyo be bayunga. To tell you about frame-ups, nina mukwano gwange omuprosecutor yanyumiza how a poor man in is it Fort Portal bamuyungako ogw'okudifiringa akaana ne bamuteeka mu kkomera ne bamuconvicting abaali mu kkomera ettaka lye ne balimu bbako. It was an injustice committed. Yagamba nti yakiraba naye nga poliisi obujulizi bwonna bwe assemblies fayiro baagikola in such a way nti omusajja ateekwa okubeera put away. Agenda okuvaayo nga bazudde nti omusajja yakola apiiru ne bataganjula obujulizi nti kyali tekigira naye nga kiri too late, ettaka baakola kibaali mu bbako. All those injustices are happening. Bo bannaddiini tebaziraba okuba nti they cohort n'otulina butuzi n'ogamba twebaza olw'emirembe tusaba olunaku olulala ne muddira omuntu ne mumufuula Katonda abawe buli kimu kyonna, nammwe ne mugamba nti muli bannaddiini ne muyimirira ne mulema okwogerera abatulugunyizibwa, ne mulema okwogerera abasibibwa obwemage, ne mulema okwogerera abatalina ddoboozi, ne mulema okwogerera abeetaaga okwogerera. I don't think ne maaso ga Katonda muliba n'ebyokwogera. Shame on you.